gala kulwana na Bebe Cool. Alex yatusabye tegeze kooti nti emuwa omukisa okuteeseganya ne Bebe Cool n'ensonga zino tezinagenda maaso. Batuule bagezeeko okulikonsayiringa kuba ba mukwano bagende maaso nga batambuza business entertainment industry. Kooti ekkiriza okusaba kwa Alex Muhangi neeragira nti omuwaabi n'omwawaabirwa Muhangi ne Bebe Cool baweereddwa weeks 2 okuteeseganya. Bwe baba n'abakkirizaganyizza tukomyewo report mu kooti oluvannyuma lw'ezo weeks 2. Bwe baba n'aba tebakkirizaganyizza kitegeeza Alex aba ayolekedde eruzira. Naye tusuubira nti tekigenda kubaawo. Tusuubira nti Bebe Cool n'ajja kwekuba mutima alabe nti okusaasanya ennyimba ze Alex kyeyakola kiyambayo okupromotinga music wa Bebe Cool. So ate tegwali badde musango. Maybe nekirala kyenjagala okutangazaamu mwe public. Saagala omanyi Alex musajja wa nnyama ntono. Small body man. But big wallet. Bw'omulaba oyinza okulowooza nti kino kyakoze okusaba kooti okuteeseganya ne Bebe Cool bunafu. Saagala mu buyite bunafu. Naye kwagala mirembe, kunoonya mirembe. N'olwekyo tusuubira nti Bebe Cool tagenda ku misunderstandinga okusaba kwa Alex okutuula naye, nti era bw'anaaba alemezaamu omuliro n'asalwa ensonga zino azitwale maaso, tuli beetegefu okumwaŋŋanga ng'amateeka bwe galagira. Ate nga tomanya gye biggweera oyinza okusanga Bebe Cool yali mu katu. N'olwekyo ensonga za kooti tezeetaaga nnyo kuzeemaliramu nnyo. Bw'obanga omuntu akwadde omukisa muteeseganye n'alisabye muganda wange mukwano wange Bebe Cool atulaganye ne mukwano gwe era muganda we Alex Muhangi baddiŋŋane. Nze kyendowooza oba okusaba kwenkoze njagala bafuneyo omutabaganya omu bombi gwe bakkiririzaamu abatuuze abatabaganya. Maybe sijja kwogera mannya naye nze ndowooza kati nga Minisita Balamu Balugahala aludde nakinku mu nsonga zino ez'ebivulu ne entertainment. Nze ndowooza singa Bebe Cool ne Alex Muhangi bawa Balamu omukisa obatabaganya nze asobola okukikola n'abatabaganya. Oba pulezidenti w'abayimbi omwami Eddie Kenzo oba omuntu yenna gwe banaabasazeewo naye nga nze naalebwadde amannya ago 2 balondeko omuntu omu batule naye abatabaganye. So kyekyo batwadde weeks 2 batabaganye banaabalemezeddwa emisango gya Bebe Cool ku Muhangi gigende maaso. Kanso katono nnyo kulinnya amanya nze Robert Lutalo Ergon Advocate. Katono nnyo waliko payment statement amu baadifidi batebadifidi. No kooti Alex Muhangi asabye kooti emuwa omukisa okuteeseganya ne Bebe Cool balabe ng'ensonga zino basobola ozimaliriza mu mirembe awatali kusika muguwa. Era kooti ekkiriza okusaba kwa Alex nebawa esabiti 2 bateesaganye then baddize kooti report. Baana balemedde okuteeseganya awo emisango gigende maaso. Alex bamuguleko emisango mu butongole iza asindikibwa eruzira obwaweebwa bail oba asasule alagira okusasula Bebe Cool miliyoni 600 Bebe Cool ze yamusabye. Lwaki omusango guli criminal? Omusango guli criminal kubanga waliwo etteeka erya lye bayita Copyright Protection and Neighboring Act ng'etteeka eryo liprotectinga copyright. Omuntu yenna obuyiiya omuntu yenna oba olina ekintu ekyoyiyiza ne registeringa copyright waiteeka eryo likola ki likuprotectinga against fraud oba okozesa kyoba oyiyiza nga towadde lukusa. Now gwe musango Alex gwawere nemba nagwo kati olw'okuba Bebe Cool yayiye ennyimba ze n'aziyimba ate Alex n'asaasanya ku mukutu gwo gwa YouTube. Naye nga ate kirala nakyo njagala ntangaze nti ennyimba zino Alex abadde alikodinga Bebe Cool bw'abadde ng'ajja ku comedy show, Comedy Store Nights. Na Bebe Cool bw'ajja n'aperforminga Alex n'amulikodinga ennyimba ezo likodi gy'abakoze gy'ateeka ku YouTube okupromotinga show ye eya comedy show. So nze ogutali musango kwa Bebe Cool agenda okujja okuperforminga ku comedy night abasasuddwa. Ate era nga baba tannayimba ategeezebwa nti tugenda kulikodinga ate likodi gye tukwata property ya Comedy Store Uganda Limited.
So Comedy Store erina eddembe okozesa record eyo mu ngeri yonna gyebe yagadde kabeba nga temenya mateeka. So ibyo na Bebe Cool no bitega ne twagadde biyingira mu nyokusawe no kuba tusaba kudinganya abantu bano. Amanya once again. Robert Rutalo and Elgon Advocates. Idinga kungeri buchaje kirino kolebwamu. Yes. Kati era kyetubuuza otugambye copyright ya 26. Yes, kati Kenzo copyright ate jagoba. Yanjawulo neyo oba ekibulamu kyagoba. Oba ye muhanji yakikola waliwo ekibulamu. Bwe muba mubadde mwetegereza bulungi ebintu Eddie Kenzo byabadde akola atambuza kye bayita ennongosereza. Osobola okulongoosa ennyumba etanazimbibwa. Tosobola. Era ojja n'olongoosa ennyumba olwedde ebaddewo ng'eddume. Etteeka libaddewo naye nga bw'omanyi kati tugenze tukyuka tekinologi azze ebimu byali tebifavoring tekinologi. So Eddie Kenzo abadde akola nnongoosereza wabula abadde tateeka kuki teeka. Kati specifically tugambe musango ki wano omuhanji gw'alina? Sifa abasala emisango nefe tuwawaabira. Ekyatuwawaabira ki? Kikyatuwobesa kyetwawaaba ya infringing ku neighboring right y'omuyimbi. Yakwata content w'omuyimbi awatali kusaba kuna lukisa n'abikozesa ku platform ye ffenna gye tumanyi nti esasula kasente. Oba bwali busungu nti ono yali balance tebamumwadde? Nga bw'obijjukira. Bw'otunuulira ebigenda mu kooti essaawa za leero ebintu ebivunaanwa byatandikibwa kuva 2017 paka 2024. Sisuubira nti kuva 2017 paka kati Alex abadde nga tasasula Bebe Cool. Techiri kusasula techiri kusente. Wabula this is not this is not about Bebe Cool alone. It's a collective cause for all creatives. Buli muyimbi, buli comedian, buli muntu yenna ali mu business ya content creation. Yes. Chogama Bebe nga senior musician akitandikawo kiwendo kati nti bannaye mwatubadda. Sikutandikawo kiwendo wabula yasobebwa alina right ye ayibeera infringed by someone. So we are trying to enforce his rights through all measures. Binagwera wagwe nga bwolaba? Mu kulaba okwange koti yesalawo. Ffe tugenda kugoinga criminal era maaso awo mujja tulaba nga tweyongeddeyo ne civil okusobola okwenforcinga eddembe ly'omuntu waffe. Koti bwe bawadde wiiki 2 mutuulemu. Kulaba mugenda tuula oba wali waggume? Era bw'otunuulira ebbaluwa gye twawandiika yali friendly, yali emutegeeza nti bw'oba tokoze bino ne weebiti tujja kweyongerayo. So kikulagira ddala nti ffe kuva mu ntandikwa tubadde tuli willing okuba nga tuteeseganya ne Alex. Singa omusango guno Alex Muhanji gumusinga ng'olowooza biggwera wa omuntu abaasibwa asasula ssente oba byombi? Nga bwe nkugambye ebigendererwa bya criminal law bya njawulo ku bya civil law. Ebya criminal law kubeeramu deterrence, okukungira abaali obutaddamu kukola kintu ekyo, kubaako okupanishinga nti okubonereza oyo abakoze omusango oluusi n'okureconcilinga ne rehabilitation. Kati tumanyi butya kooti kyeneesalawo ku ezo zonna ennya. Omusango guno lwaki mugufudde? Sifa abagufudde wabula etteeka we liri etugoberera. Bw'oba otunuulidde akawaayiro 48 ak'etteeka lya copyright and neighboring right kakugamba omuntu yenna ayinfringinga ku performance rights z'omuntu asobola okuvunaanwa era we gumusingibwa n'atwalibwa mu nkomyo obutasukka myaka 4. Omusango guno nga bw'obadde ogulaba, it is Uganda versus Alex Muhanji. So Bebe Cool complain and it's criminal. Okufuka gwa criminal Uganda ebeere kuwabira. Bebe Cool complain atenze nze lawful atonewe oba nze copyright administrator w'ebintu n'ebyobuyimbi. Amanya gange bampita Ssentongo Ebo, ndi munnamateeka, ndi entertainment lawyer, nkolera nnyo mu entertainment space. Kusaidi ya Bebe Cool ndi munnamateeka we, ndi personal assistant we, ndi copyright administrator we.